Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Oh kati ntandikirewo. Hey guys, Kayunga Jako akola okay. Hey anange muyizige kumpa intros. Sometimes I run out of intros. Hi guys, my beautiful people. I hope you're doing well. To all the Wewunyisomwagala viewers, I have a surprise for you. To all our subscribers, nina surprise yam. Olunaku olwaleero, I have a special guest that you love so much. Omuntu yagenda kunyumyako nammwe ababuulire naye bannanga aseguka temuseguka. This person is going to surprise you. Agenda ba surprising ate naye bwajja ate naye tutegese surprise ye. Ati mne tuli mu season ya kwewabirabo, season ya one love, season ya kuwulira bulungi, season ya kulaba nti bannanga omwaka 2025 tunatera ogumalako tugumazeeko tutya. Twegamba tuli mu mood weeyo. Ndi mu mwezi gwenvaamu nyingira ogwa birthday yange. Musobola okukitegeera. Ndi mu mwezi gwenvaamu nyingira omwezi nga gwe ne bw'okola ki tekinyiiza biba tebindya, ne bw'oŋŋamba ki nga tebindya, ne bw'onnumba otya nga tebindya, nga just ndi mu happiness and good life. Ng'essanyu ndyewa gw'oba oyagala oba toyagala. So ndi mu mood eyo naye nga mbaleetedde omugenyi ow'ekitiibwa. Omugenyi ow'ekitiibwa oba mubagamba erinnya. Mubagamba erinnya. Bannange ono ye bambi. Surprise tebagyogera. What are you? Where are you? Who are you? What are you saying? Ngenda bawa surprise. Nkyawanvu yako mutuule mukalire ku butebe mutudde. Aizo koza baweze. Tebannawera kabasoke bawerenga bibiri. Nenga bakyawera nga bibiri bagene bisatu buli omu ayite munne ku muntu gwe mbaleetera naye abeesonga ayagala obbalabako mutandike kati bali mu kugamba obaani batandise okuteekayo. All right, bwe ntyo ng'ate mbaleetera that special person that I would love you to gwe njagala abagambe hello nammwe mugambe hello. Kamajjukize nti ku Hypex Studios bali awo Najjanankumbi near Cobbins Motel ku Busabala Road. Yes, beba kafulu b'okkuba ebifaananyi n'okukwata videography beba kafulu ku mikolo gyonna. Nkibaddiremu tebawulidde mbaddiremu. As I was saying, nange nti njagala bakama bange mbalangire mu luzungu bamanye nti nkola nnyo. As I was saying, banyongeze wandize n'okyogera mu kamera jangu bagamba ba Hype kate bawulira. Bayinza okuntegekayo ne surprise. Njogere luzungu oba luchina chinchinchi. Njogere German. Ate lo luzibu nnyo. Katsoka luzungu. Hey guys, as I was saying that if you're looking for someone who can take good quality pictures of you in case you need any photo shoot, just look for Hypex Studios. They are located at Najjanankumbi, Busabala Road. Bali ku Busabala Road Najjanankumbi near Cobbins Motel. Kati akekade kannemye okumaliza mu luzungu. Naye njadduyiga lwampaka. Obutasoma buluma bukulu. Ojja kunjigiriza. Ati mnefere tulumanyi. Naye nga munnange mbadde nkyabagamba nti bw'oba weetaaze videographer and photography nga you're organizing any function, bwe njogera ku mikolo ngamba introduction, wedding, bridal shower, baby shower, proposal, kuhinjira, housewarming, ng'oba bagenda kubatiza mwana, oba you need photo shoots za couples, family photo shoots. Yes, oyinza n'oba wakagwa mu love mujiguddemu leero enkya nga mwagala obujulizi
ngene ku Hypec babakuba ebifaananyi bawadde gaabwereera amagezi. Yes, obasanga ku 0789 34 3802 oba nobasanga ku 0754 19 24 34. Babayise Hypec Studios. I can't wait for my BD photo shoot. Ninga birthday mbuyancha. And I just feel this one. This is zibaawo naye eno mukama agi blessing munsabire kuba mpulira njewulira. Mpuliranga. So here comes the guest gwe nina olunaku lwa leero. As she or he is coming ku Hosh Fashions and Bridal bali ku Shere Bulenga bane tutumiddeko Sharifa manager ku Hosh Fashions tukwagala nnyo. Thanks for the great work. By the Hosh Fashions bali located awo ku Shere Bulenga botuka ku Bulenga botinga wakalutandika Mitana Road ogena kulaba Shell ogena laba KFC. After KFC, there is Shell. Within munda mu Shell, gwe nobo babuuza nti bannange Hosh Fashions eriwa bambaza abagole. They have gomeses, gowns, changing dresses, party dresses, mishanana, kinyankole wear, amasuti g'abasajja, casual wear, amakanzu g'abasajja, engoye ezigenda ku buko. They bakagamba baba sortinga. Yes, bali ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Bekwate. And in case you want to advertise with us, ngoyagala tulange business yo brand yo tujigatteko twekwate. Jangu ku 0702 56 21 57. And if at all you want to share your story with us, or if at all you want to surprise someone through us, oita ku 0702 56 21 57. Like I said before, I have someone special for you. Nchimanyi buli omu watudde agenda kusanyuka. Ate bwe maloba surprisinga n'oyo someone gwe mbaleetedde naye tulina surprise ye. Ndi mumuleeta wano ate naye tumusurprisinge. Alright, so omugenyi ajje. Yes, mikwano. Omugenyi nga bwajja mbajjukiza. Kozi tubadde kuki? Jangu gobalange. Mbabanja. Kamba kubire. Ogambye bani? Barajat Snacks. Abula bambi onteze. Olwokuba Barajat, they got you sorted. And they didn't sort me. Nga sibalaba bakubira. Barajat Snacks. Abo babo gwagenda obbalanga. Office ebabanja. Akyakola kyaki? Never nange mujja kunzisense kusinga mumanya ekyensekera naye nga bambi kyonna kyekiri kimala ne kiggwa. Here first. The vista is here. The vista is here. Oh, come on me. Tachinkola. Tasobola chinkola ekyo. Tekisoboka. I'm even going to cry. Ziri enviiri eza white zabadde teyasiima nenzikyusa. Kati nasibye zinazaagala. Hello mami. Kampa akantu. Uno omugenyi gwe mbaleetedde digida. Kano kakwagalako kati muyite nga tokayina tulabe. Nedda naawe tomwagala. Kale yes, this is the vista that I have for you right now in the studios. Katule wano omugenyi. Kati omugenyi naye uno. Bane bampe ekikopo kye wano. Mami, omugenyi waffe mumujjukira. Do you remember our
Omugenyi. Mami. Mami. Oh, engatto evuddemu. Mujja nno mutulo. Namugaye leero tulina obuuza ku bantu. Ate tubadde tugenda out. Naye munnange. So guess what, guys? We are like 9 months now. And we've been together for 3. Tuwezezza emyezi 3. So yono omugenyi gwe mbaleetedde. Mbadde mumbuuza ali atya. She's here. Ne sowaani zijjiddeko. Omugenyi tumugulidde ekirabo leero. Entebe ye. Leeta tumuteere muno gundi. Power here. Power here. Don't want to see this. Ne bannange mama w'omwana. Lwaki takukwata? So our vista is here. That's enough. Kugwe. Kwako mama. One. Nange ebintu biwoomerera naye nengeri gy'otunula ng'ebikaawa. So omugenyi leero mbadde ku oba wipes. Leero mbaddeko ku shopping. Ne muleetera this. It looks so nice. Tumachinga. We are training. Tujagenda ne ku Hypec batukube ebifaananyi. Bannange anaagitulamu omugenyi ne muleetera ekirabo leero. Ne maama katoopu nga kakoze kondisho. So, Mummy, I have a surprise for you. Hope. Ono Suubi. Bannange kuzaala nti kujaagaana. So, Suubi ali wano. Ekole bino tubireke tubyagadde. Oyakakwata. Suubi is here. Maama nedda tobabuuza. Kale jangu maama jangu kam. Ekirabo tasiimye surprise. Eno surprise yeevuga eriko emmotoka tukusibira muno wanetteekawo emmere yo. We put your food here. Kale kwata. Sorry. Surprise. Surprise yammwe mugisiimye kuba ye alinga nga atasiimye ye. Ne mujje na mutulo. Okimanyi ziri enviiri era ndaba n'akaaba eza white. Kyobala naziggyeyo kati zino ate eza maroon. Kasita zinazaagala. Kasita nzambala bwambazi bw'anaaka n'eza maroon nga nzijjako nnyambala endala. Anfuga mwana gwa nneege okuzaala kunneegezaamu. Otulo tumukutte ndowooza ayagala kwebaka. Wano nsekeraako nga bulijjo. Kale mpa. Yagole bw'atunula. Sorry. Ekirabo akisiimye mulowooza. Sorry.
Di, 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 di. Di, 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 di. Wallahi naye simayiro yo eri. Banange tufudde. Mama tubikola. Jangu kale calm. Okay, calm. Jangu. Sorry. Sorry, mommy. Sorry. Sirikawo. Kyokka obwedde oseka kyokka bwe tutuuse obuze ku bantu n'onyiga. Ekirabo takyagadde naye ajja kyagala mpola. Atuula wano ne tumusibiramu emiguwa n'aliira wano emmere ye. Sorry. Kale come to mommy. Ne sikaati eno tugisibe high waist. Ozze kubuuza ku bantu then ofune ne surprise yo naye bannange. Oba alobedde kwani? Buuza ku bantu. Akatambaala omusiimula bano amaziga ge abivuddeko ebyokka abisazzaamu. Sikwambaza sweeta ebbugo mulingi. Mommy, she wants to sleep. Kozi just wali ogamba tumulonde kulinnya kinaki? Blessing, gift, ne promise. Mama, erya hope towalisiima nga liri toliteekako. Hope is suubi. Promise kisuubizo. Ne gwe gyasoma yayagala gwe. Nedda. Oyagala nze. Kino kikambwe. Abaana mutwaliza ku bugenyi. Kiki ekyo yero oba kala yero ey'akatebe? Oba enviiri tazaagadde zino. Sorry. Sorry, mommy. Sorry. Genda vaawo mwana takwagadde genda. Bye. Takwagala. Sorry, mommy. Sorry. Sorry, mommy. Bannange abeebwadde beebuuza bebi waffe y'ono. It's 3 months now. And bwetyo bwe tetutambudde bubi. Tuli myezi 3 kati. Sorry, mommy. Sorry. Daddy. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Baby finger, where are you? Oyimba obuyimba ne bukuggwako. I am, how do you do? Finger, din, 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 din. Hey, Cocamelon. You can sing the song and they get, sorry. Mommy shark, baby shark, baby shark, baby shark.
Sorry. Chati tatu turu turu tati tatu turu turu tati tatu. Anti bwalengera bana batero musitula genda. Bwalaba basiiba nabo abamusitula nza ngana. Genda oli anti bwa amusitula nnyo kati gwakaabira. Baby shark tu 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 baby shark ti ti ti. She wants to sleep. Mumulabye omwana affe yono. Tu 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 baby shark tu 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 baby shark. Daddy da ta ta kale gwe musese jaso gamye nti nno ayagala mugira aseke. Nga luli we yansekedde ng'omuyina kati musese kiki ekikuliko ky'otayagala bakwate musese takikola nange mbadde nkayina nga musitudde jaso osuna abaana ate muneyo birabika kireka jaso osuna omwana wange wallahi jaso olaba ekikumattuse olaba ekikusumattuse sitaani ono teyekweka forever okirabye jasi nakulabirawo ntiddemu nno omutima gunkubye ebyaddala omwana agamba afundako nze jangu wamma okulemerera oyo noona akiriko oyimiriremu bino byembaawo mu wiiki olunaku lumu nga tandaba nzira kiro gwe akyogedde jasi bami tobanga osuna omwana wange daba nno bw'aba naawe ansekera kale alina okunsekera wabula wamuwadde erinnya ki tulina olonda kwago olaba kati ate ayagala nze gye liriwo eryo nga promisinga ki jangu mami jangu ndabayo simayiro eno yonna takikola leta musimula amaziga kwata sebo tayabya musitula nga batudde yabya musitula nga bayimiridde kale mpulira ennaku puulo puulo hopu suubi oba gift byasobeka nno osuna omwana nga jasitibwa kamera kati oli kwesesa olowooza ebisuno by'omusuna tagaanye nakkiriza amasisobola nze ndi muzadde anaayo bebi jangu wamma leka mukwatemu kati nange tulabe kyanaakola bebi tunule newange oseke just ogenda wala wakaabira obe kumpi kati abirowoozaamu nkaabe enseke ensira maama agibeza emimwa budududu mami tomuwa bikono byo
Jangu baby. Jangu. Nange. Mukwano n'omanya omutima omubi oguli kwoli. Nze just kyanŋaanira. Katulabe. Tayagala byakutuula. Nedda she wants to sleep. Ebyaddala kale sorry. Kale twebake. Twebake. Wow. Mama njagala. Jangu kale. Bino byemukolera bye binenjagala. Tugenda kulya naye our first Christmas. Kozi wangaye omwana yagambye yagala lyaki ku Christmas. Gwa ayoyeza mwana. Yanga yoda songa ku nkoko ngedduka. Ngagamba mami ma. Nga kitegeeza ki? Ayagala kulya Fuuta supu wa Christmas. Otulo twetumutawaanya kati. Otulo twetumutawaanya kati. Sorry. Naye nga bambi abamusanyufu si bwaba. Just kwata. Omwana. Sorry mami, sorry. Kwata omwana Video katugisazeemu tujja kukwata endala. Mama wana. Kyanakuwebbere. Mujjeeko akasaasi tulabe. Kampi. Tomunyeenya. Mama wana. Anakuwebbere. Kanabe. Tulina show gye twakola yali mu Jovia. N'akola ki Jovia? Yayonoona. Kalwaki ogamba? Kalwaki? Anti ngamba tujja muleetera Jovia. Jovia yemma. Yemma? Unaasobola osirika. Maama gwe n'oba tomuwadde kaneeno asirise. Oba muweekeko. Ebino ebyokusibayo bati. Jebake. Vidiyo nze ngenda gisazaamu eno tukwate endala nga njagala leero abadde tanjagala. Kyokka muleetedde n'entebe ye ey'omuvugiramu n'okutuulamu. Happy time. Kwakoddemu omusituleko. Era omaze muteeka byayagala kati era omumpa answazi. Sorry. Munzijeeyo. Ate akoze ebbina. Come mami. Come mami. Come mami. Go. Sirika okale. Sirika baby. Sirika. Okanze tanjagala. Naye nga lwaleero lwaki? Sirika. Kyokka nagenda n'amusuna. Mama okusirika. Kano katobe. Opo. Sirika opo. Oba awulira empewo luli ate omusana gubadde mungi. Vidiyo efudde eno. Tulo sinze aliko obuzibu ekitegeeza. Sinze buzibu. Leka kano tukase mukamu. Omukulu ate sikyamuyina. Omukulu nkyamuyina batusuulira omwana. Taata we. Nangayi. Nali manya alyekubako mu mutima. Tumuwulize ku ssimu tubyogereko
after that night twaliyo naye munnange tukomyewo ku kyalo Nangayi we yasooka otulagirira twamusanga ndabe ntuukewo ndabe oba Nangayi nziremu mulage nti ndi serious tomunoonya. Ai, sorry. Tannawona nakifuba. Naye nga olubuto lwakkuse bulungi bebe. Anywa bulungi bambi caayi. Tukomyewo tunoonye ku Nangayi mikwano. Twogeremu kubanga eyatusuulira omwana essimu gye yasooka okunkubirako okusooka nandaga nnoonya Madamu Shifa nsaba ompulirize twogeremu ompe counseling ompe ku magezi ngenda kwetta bla bla ngenda kwejja mu bulamu bw'ensi oyo okuva bwe yasuula omwana mu ewaka n'akola ki n'atulekerawo ka nooti kyokka nga ne ka nooti ke yatuwandiikira n'alekawo mwabiraba ebya Nangayi simanya Nangayi kati tukomyewo ku kyalo wennyini era we twasanga Nangayi tuddemu tumunoonye leero misana bulungi tebuzibye tulabe nga twogeramu naye naye omukulu wuuno nkyamuyina bannange n'essimu ate oyagala ggirya so tukomyewo mikwano Nangayi mumujjukira gwe twaleetera surprise y'omwana ono nga gwe tuleesenga ekirabo kuba munnangenywa enewe teyayogera naffe tuwabudde saakitegeera nendo okamuteekayo n'abanga ayonka neyeebaka kamuteekeyo tulo twe tumukaabya sinze bane lwazze obuuzako kyokka bujjo bamwebuuza nga bakwebuuzizza emyezi egyo 3 natuuka n'ebweru mukwano ne bakumbuuza ne bagamba nkuleseeyo kwata ne ntuuka e Dubai Hajjati Mpombo Shifa nambuuza kamuteekeyo mbadde mubazizza nedda okamuteekayo n'anuuna nga takaaba mbadde mubazizza ngaasasala mukwano singa omanyi we baakumbuuza tuulo sinze abadde ku ssanyu lyabadde andaga n'ayaayaana niŋŋamba mumukoze eki tulina nno mugulirayo ekitanda kye waliwo kino ekitanda ekirimu nga bwatunula obuntu buleebeetawe bati waggulu bwabutunulira nga agolokose takaaba naye wano waliwo akawo abantu bajja tuyambako batulondereyo erinnya eryaffe namwewunyiza kunsongera ku nkoko nkoko kati notegeeramu ki egalya ku nkoko nange entebe ye anaagiraba nga azuukuse nkole ntya ku mwenna mwana ki yasonze ku nkoko n'agiyoya naye ataddeko bode kamusuneko bannange omuntu azze obbabuuzaako naye bambi embuuza ye nange sigisiimye nga musunguwavu essanyu lyonna litubadde nalyo naye maama niŋŋamba kiki naye ng'alwawo ye okundaba nga nsiibyeko ewaka alwawo nzija kiro yeebase nkeera ku makya matumbi budde njukira trip amajaasi bwe nali nzunga Germany wa mwali mwenna kati laavu bondi nga bw'omusuna ne bw'omusuna abigumira kyakusuma ttuse n'oganja okusuna yes tewakirabye Isaac nabo bakirabulidde yes omwana okimugambidde wano oba okimugambidde wano omuganja okusuna ate anaatera okwogera ajja kuŋŋamba yandibadde anjagala kozi ogambye yayogedde ebigambo ki ng'akusaba enkoko yeebase
yasonzeeko n'agamba mami ma bambi omwana waffe y'ono era mwenna eyatugulira akasooka eyatugulira akagoye buli alina kye yakola otuwa amaanyi we are scared to keep her munaye tugenda olaba omanyi nti no nali twakamufuna n'entambula naye mwebale mulabirira twamulabirira she looks good anaatera okulabikira ddala bwe bati ayavula okwavula kwe yalwawo omwana omanyi nti kati singa aseetuka kutambula myezi si 9 singa aseetuka okutandika kwe kwekwata ku bintu naye yalwawo okwavula bannange waliwo nkozi abaali bamutusaba omanyi bw'omala okubeerako n'omwana kati omuntu nakukubira bukubizi ssimu nga tomumanyi n'omuwaayo you get scared kujaalaze n'omukwata bwe bati n'ogamba naye kati omuntu we yalowooza ki lwa nsonga olaba we have that bond and connection and the love then how about those people those are animals nsolo if they can't feel anything so bano abalina ebibuuzo omwana ali atya aliko ki buli yandaba ebweru omuleseewa omulese agamba ki wuuno naye muudu bambi nakedde genda ku mirimu ngenza okukomawo nga mwambazza bulungi muleeta ababuuzeeko tumale tugende out bwe bugatto buno tubugyeeyo tubadde tugenda tutambulako munnange mumpe sebo mbuyagala ogambe munze musitula yeebase oba omutwale anaayo akamulike naye akuse bana ekyana kyaffe kirabika bulungi kinyirira kirungi naye baaba akaviiriko laba walinga ewali katinti ka golodi tujja kusalako mpola ne makansi kagaziye kano kamuteekeko agende mu buliri okay. Tulo tumuluma tetumanyi the exactly day that she was born naye kyetwamanya nti ffe twamufuna ayina 7 months no waba awezezza 9 jukira byaliko kapapula yali wa myezi 7 no nze kyemanyi tuwezezza emyezi 3 naye kati abulayo emyezi 3 aweze 1 year twanga aba aluddewo okuyimirira okutandika okusimba babuuzeeko halo Pretty little baby, do 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 do, choo 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 choo, do 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 do. Obadde nga nsindika message sigisindise. Mutwaleyo yeebake bambi. Bw'atyo surprise yammwe bwentyo bwe ngibawadde. For those who have been asking, kifo mwana wa mugaba wamuteeka wa wakola otya, she's here. We are still with her right here. Even I don't know, I don't have the words to say.
ndaba nga bivuddeko ebyokwebaka. Aha, mukulu asumagiddemu katono n'azuukuka. Okay, naye nga mikwano nyongera obbajjukiza nti ono bebi waffe gwe baatusuulira abalaba sitoori eyo ne batulekerako ebbaluwa. Okay, yono bebi waffe yono ne batuteerako information yali entonotono naye okumaliza ne information teyatuyamba gye baatuteerako, so bwe tutyo tubaddewo mpola mpola. Tubaddewo mpola. Pretty little baby. Azukusa ate muddu ndala nga yeno entuufu muddu yaffe, yeno muddu yaffe entuufu mwazuukukidde. Ku bigambo bye baatuwandiikira kwaliko omwana lwe baamuzaala naawe Jaasi. Kwaliko nga 3 Ogwokusatu 2025 Lwe baakola ki? Bamuzaala nga 3 Ogwokusatu kakireeza birthday ebaawo mu Gwakusatu. So birthday ebaawo mu March. Birthday ejja kubaawo mu March nga 3 2026. She will make 1 year. Alaba ggwa nti Cocomelon. Pretty little baby, I'm so in love with you. To you bwe tutyo bwe tuli mikwano, abeebuuza n'abaali bambuuza ne bennakyalira. So that's how we've been. That's how we've been. Yes.
Yes, kateekeyo man. Kateekeyo mami. Tumwambaze ne sweta ye. Bambi si mukaabi naye just either ng'enjala emuluma oba ng'ayagala kwebaka. So oza tamaze obbabuuzaako. Tebalina bibuuzo bye bamubuuza ate naye ndaba amaze obbabuuzaako. Naye nga byonna abasiima ambuulira. Abasiima waliwo abamuwaayo 2, 5, 2 ez'omwana era anyirira. Abulamuko ebirala ebitonotono abankaraginga nti omwana tumusigaze tujja mmalako naye mwebale. Thank you so much. Era yemwe benjagadde otegeeza nti omwana waffe wuuno tumuyina baby because you encouraged me ne mga Shifa omwana tumusigaze. Mutuuzeeko ne mugamba Shifa tumusigaze. So yuuno era oyagadde ankaabirire naye jjaasi akyalimu otulo. We have our baby. Muletere sweater. It's cold. Olaba nange empewo njiwulira njala kwambala jaketi. Leete sweater ye. The pretty little baby, I'm so in love with you. Bannange omwana akabira jjaasi. Walaba jjaasi ng'agenda ng'amukaabira. What of me? I'm here. Your birthday is on 3rd March 2026. Osanga banakugulirayo tab kwolabira Cocomelon. Yambaleno. Abadde ankaabiranga Abeza emimwa nkomyewo tamanyi bantu babi. Tannabamanya. Naye wona amanya. Kwata. Asaana ne gonti. Lwakuba tugenda tambula dda asaana kwambala ne ovulo. Tokamuwa. Abadde amanyidde we katali. Oyo baabo abantu bo bafaani bo. Leeta mama. Kano nno takata. Kyokka njala mwambaze sweta. Buli budde nno n'akyuka akutunuulire. anti abamanyi mmuleka wendi sina wenda. Mugulireyo taabu. Kwalabira Cocomelon. Teyeraliikirira. Ngolaba mweraliikirivu muki. Wemuguliriddeyo taabu. Mugulireyo taabu ya mitwalo nga 5. Bano ono omwana tayagala jjaasi aveewo. Sorry. Twetaagayo shopping y'engoye endala. Twetaagayo yokabed. Ne taabu. Kwolabira Cocomelon. Okulenga omanye oluzungu. A, B, C, D, 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 D. You have to speak English. Okay.
she still wants to sleep. Bamutwale mu buliri. Bannange omukulu ababuuzizaako kagenda awummuleko. Kagire nga awummulako twetegeke tugende. We are going out somewhere. Bane tugenda mutwala aba Hypec bamukube ebifaananyi. Tugenda mukolerayo bu outfit. Bamutungireyo obugoye akole photoshoot. Eno bane album ye. Little Hope. Isaac omugulirawo akawunti ye. Koteeka ebifaananyi bye. Ogamba akawunti ye bane manyi. Kwe uploading ebifaananyi bye bambi to see herself in future, the journey, lugendo gye tuvudde. Oyina by'omubuuza omukulu? Mwina by'omumubuuza ono? Kati Christmas yagambye alalya nkoko yokka oba alina n'ebirala? Alina n'ebirala by'ayagala? Biki? Ayagala nekiri ekimotoka? Ayagala taabu Cocomelon nze gye yaŋŋamba. Omanyi bw'abeera mukana akatebe ke n'oteeka wano taabu ye n'alaba Cocomelon. Nze njala mukendeeza ngalo bya musitulasitula. Mulekero musitulasitula. Amanyidde nnyo engalo, abasiiba naye bamusitula nnyo. Bannaye mbasiibudde ku Hypec Studios bali Busaabala Road najja Nakumbi niya Cobbins Motel. Tugenda kutwalayo bakube ebifaananyi. Okole photoshoot mami. You have to go for photoshoot. Tujja kukolera outfits zo ku Hosh Fashions. Bagenda kuwa outfits zo tukutwale okole photoshoot. Mu maaso awo katulinde. Ajja kola ya birthday katumulindemu. Ajja gikola Feb. Kuba birthday ya early March. Bane mweraba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.